engeri enfa gyafuddemu bannange etiisiza ddala mbiina maaso awo baaba n'abaasanyuse Dr. Cephco olw'okufuna akabenje byonna mbiina David Lutalo tebinnaba kuggwa ate yo wa NRM bannaye bamutwala kaguddeyo Bobi Wine naye muyina maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suubira News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olimesubwanga byonna byemba nteekayo munnange tuliyo no mu kuvuma David Lutalo ati gundi akubyani bo munnange n'abanuufu bongedde okutulaga nti bo bali bumwera bali kitole banaye kale bye biri mu side ezeyo nti era bo bakikyoba kikiteri kigenda kubayuza bo ekyabaleeta paka nga kigguse banaake bye biri mu side ezeyo ate maaso wano nina ka video munnange abaasanyuse Dr. Cephco oluvannyuma lw'okugwa kabenje wamu n'emmotoka yo okuggwawo bannanga abantu nga baasanyuse era nga mwe muli ne pressure 24/7 bannaye kansooke mbateereko ka video nammwe mwerabireko Siza ina kilo emu Laira nze ntalo nga zimpoomera bannaye nze empoomera emitawaana bagambye mbuuze naawe tulina amagumba bagatulya ku Christmas tugejje twandibadde nga sponge era omuntu abeera n'amagumba a framework of bones onzijukiza framework of bones naye maama pressure oluzungu nga lungi waini waliyo mbu agambye mbu ya looking agamba oli at right mbu anoonya relevance anti akomenting ebyekisiru mukwano oba olina comment ez'ekisiru zitwalire maamawo zitwalire abewa gwe Cephco akabenje mbu kamukubyedde kabusa negwe kintu gwe lwaki museka dekabusa kanywewo kahaji no nedda munnamu olaba kale obuzibu bwe bwabadde Cephco bwe yava eri kulimboza limbo yalukaya erukaya wali ezimu n'ebitambo naye agenda kutereera kuba bandegi kye agenda kutereera gwe mulindeeka agenda tereera sikiwa naye yamukubye nnyo wano mu feesi webati yamukubyewo webati nze nalabye engeri solizimbye webati neŋŋamba jesus gweno ekyupa bwe gwamu yo glass please no asha by the way nze munesekerera abagudde kabenje envuga ekidduka saagala teteko pressure olaba omwana oyo akabenje kabaddewo naye ndowooza Cephco aliko ne katonda kuba emmotoka yaweddewo kyekyamusitula ewuwe mwobwo bukombine n'agenda ku limbo n'atandika okwasama mwobwo bukombine why would he do that kale ekibi okugenda okumukinga abafu don't go to a burial place and you start mocking the dead what if the ghosts come and cane your ass nedda abamuebiveera ne babanga abalalu ne bayimba kali akayimba kozi kayimba ki no sure content tufune wetukoma ye ayambadde akakombine ali mu ntaana yesesa mu bukombine can you do that mundeke ndi mu video mundeke kakombine olumala okwesala kakombine ali mu ntaana awoganira mu bali abafu be batazika waabwe banyiivu Cause nakalabe ka video ningamba irono yabade omanyi there are some places that have angry demons, angry ghosts. You cannot go there and you start showing you mouth. What are you talking rubbish? In the ghosts. Ndoza zagambye tumokinga kabenje tujja kusabula tujja chikiriza. Waise meka mukama amusasire simwakaliza bibina ya asuka. omwana yagudde naye olaba omwana oyo bambi emmotoka yaweddewo naye ye yawe byate bya Dr. Cephco nga tubyerekereza bwezi okuvuza ebutereevu paka wa David Lutalo yo munange tiimu David Lutalo ngere meddeko egamba bannaye temugenda kuvuma muntu waffe kuba munange ebigambo byayogera teyayogera mu kigambo kibi yadde n'ekyo yadde n'ekimu nti okujjako mbumwe abanoopo mwabatategeera oba mbw amatu gammwe galiko ekikyamu bannaaki ate tiimu David Lutalo nga naye obusungu bungi nnyo kasooke mbateereko wano nawulidde agaana ga nuupu gayasamira David Lutalo Lutalo wakoze obi okwogera mbu omuntu bave ku byobufuzi bannange byana mmwe mazimu mmwe matako mmwe abanuupu bisirani mmwe byokoolya mmwe mulowooza buli omwana wagira Bobi Wine
Bobi Wine awagirwa abanaku batayina milimo batayina byakola ba blast nigga kati temudamu kwagira bigundi bye ani abeguya mwe mazimu ekisirani mwe temena kimuyina mwasama mulinga emizi era mubire kanira ngabo ba Lutalo nenze bamwe ano vanga ino koera ku video ko nja kuvuma gwe bume nyoko bume kitawo bume jajjawo mama omuwayirizo obwenzi mama omuwayirize nti awunya muwapayirize video musange uwe mu mulinga amaziga embizi kisirani nagawa Lutalo yagambye yes tabirimu kati mukole kye mukola mulinga amazi kisirani mmwe nja kusanga gwana kwa nupu gumanyire ngutomere mutambulira ku bugali ne ku boda nja kusanga ngutomere gwe mizi kisirani nagawa koma nyoko Lutalo umweso nyiwe mazi bapita bamwe ano omuyagade incredible kasiyano wadida crocodile nata munyika munge va mwakaso mpunyamu mpulire manyoko Bomunanga abanupu leero balabika balinye y'amagye kuba kikabukatse yo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni munnange ayina kyagamba principal kiki kato kiwulirize bannange temuli mu byakuseka temuli mu byakuseka wadde n'omulundi ogumu katwaleka video kano kiki kyamugamba ati tweyongere bannange oba kujooga oba kiki katukalabe ka video bannange w'omuyita Wanamyere Saidi abeeri ne balonda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba oba oli muyimbi genda zana eda twalinayo night club yaffe Zana waliyo ka night club eyo ne nani nakulabi waliyo night club endala eyo yes obo oli muyimbi gende eyo oyimbe bino si bya kuyimba munnange byebyo ate munnange omukulembeze w'eggwanga oba ebigambo byaweereza principal bannange wo miyita Wanamyere teri kuwummulamu gaata amawulire ag'ennaka agaliwo keekanannyabo kano bambi kaatwaliddwa mu kuka era ng'omulambo gwako bagusanze enasana munnaye n'enkuba yagenda n'etonya nga w'omanyi geto zaffe zino ennyumba zibeera za kweyiiya munnaye okukakana nga kaana kawala kano obulamu bwako weebutyo weebugeze ng'era bwenjogera era kati ze mbuyaga ezikaza engoye naye katusabe bambi omukama agumye famire ate era bambi nako akawa ekiwummulo ekitaggwawo kannannyabo kano bannange kiruma ne gumya nenga munnaye tokyalina kyakuza kale katusabe omukama agumye famire obula n'okugamba nti obasinga teyatonya babuukidde ono nakufikiria sana naomba tuwe nawe just do it for me manya nti nobula ojue I'm gonna be so nice bamumanyi bulungi like seriously bamuyita Lutalo e Kenya mubi wewe bala abayimbi abasinga e Uganda akwata kyakuna kyakutaano asooka mutabanyi w'amayanja owokubiri bamuyita Cindy Byebe owokusatu bamuyita Bebe Cool I love you every day owokuna bamuyita Eddie Kenzo tweyagale you know owokutaano bamuyita Lutalo ujue mubi kati temusobola temumanyi kikyali mu Ugandan entertainment industry munonye bayimbi bano abakajja be muba mukangakanga ebyekisiru Lutalo temusobola mutekako ka kraka yadde akatini bwe kati mbabuulira temusobola mugezeeko obugeza naye temusobola oyo mubi nkutidde kati mugira mugezaako mwera waba tali mu politics tayogera ku politics gwani asalirawo omuntu kyalina okwogera of course he was clearing the air nti nze siri mu politics olw'ensonga zino na zino you know and you're like yayogedde bubi yayogedde kyawo obubi okuwaayo ensonga ze nti sobola kweteeka mu politics olw'ensonga ni politics ayawula abantu n'ebyeyongerako kati gwe nodda wano mbudde bidi Lutalo ripu wali oyimbyeko gwe mu kika kyewamwe mulinayo omuyimbi omanyi kye kiteekinga okubeera nga Lutalo oyo no takolangako concert nesala
nkujjukiza kebe season ki n'obwateekateeka konsati nga zirimu 10 mu Kampala awo akola tomwerijjako naawe noonya abalala munoonya abalala ono mumuleke temumusobole mugenda swalira bwereere mulina kwekuba mitwe mumuveeko munoonya abalala kati nga namwe muddaawo nga mulowooza mumusobola okukubadde biri Lutalo lindako nze ngenze ambajjukiza nti President Museveni ye president wange kati gwe n'onvuma omunyindo tegunnuma kuba mu politics kubanga yes politician rest in peace Mukama Katonda kati ng'ogwa kulina ekkebe ennyindo yenne musitamye eringa katassa k'amasira ekimwa kimulebedde asembeza ogwenyi mu kamera ati agasseeko n'empala ate eno eyakamu omusana ne mubuza amagezi weetaaga kuteeka ka ayisi wano mu kiwalaata nti buli omusana gukwakako ne gukusaanuula obwongo ati lisiti osigazaamu obusobola okudduukirira osigazaamu obusobola okudduukirira kabumpa wayaseddangala bessa nupo fuutu sooja simanyi Bobi Wine mulekerawo okubuukira abantu nabalabye mukuta obufaananyi bwa David Lutalo bwa 2007 mu bukompeyalinga n'obwa recently nga bafaanana kambabuuze Bobi Wine alina contribution ku nkyukakyuka y'ono omuyimbi oba Nuupu erina contribution ku nkyukakyuka ya David Lutalo oba bafuutu sojja mulina contribution ku nkyukakyuka ya David Lutalo nti 2007 David Lutalo wagenda oyingira music industry wali ofaanana bodi yes yali afaanana bubi naye yali ku regime yani yange ompulidde bulungi saawa zino David Lutalo sitiiru afaanana bulungi muyimbi wamanya ayina erinnya ku regime yani yakaberenge oyo omusajja sitragolinze tuzze tulaba ennyimba ze yonna gye yava mpaka kati waali muve ku bayimbi b'eggwanga ekisinga okunyumira nti oyo omwana Bobi Wine kimwa abeera eyo mu gundi eyo nga yeepiiki eyo emagere nga buli kimu akiraba akanya kulegula kimwe kimulinga ng'olusaniya lw'ebigodo by'embizzi abeerayo nga buli kimu akiraba ekigenda maaso kyova olaba avaayo n'atikkira abantu engule n'abawazi rankisi nga bakuba abayimbi b'eggwanga ewatali nsonga omuyimbi w'eggwanga edda yalinga atya okufulumya ekigambo kyo n'obugenda obbaako waayimbira lwa nsonga yaki nti Bobi nti Nuupu ejja kunkuba omuyimbi w'eggwanga waddembe okwogera kyonna kyayagala mwaba Nuupu why don't you inspire someone to join you than attacking that person musoke mwebuze lwaki yakyogedde kisooka temuli good example n'omukulembeze wamwe tali good example bw'aba ng'asobola ovaayo n'afulumya statement ng'akutte lukamera eno kamera yo giraba esinga emundu amaanyi gwani yagamba kamera esinga emundu amaanyi ng'otegeera bulungi oli mukozi wa ssente nti kamera ekuumye footage we gwagenda okugjamu ssente gwoba ofudde oba osigadde oli mulamu tebimukwatako oba onfunye bulungi that is none of his business nze sirabangako omulokole avuma muntu kulokoka omulokole yenna akuba muntu tabbiri okudda gyali kyova olaba Kaberenge akyabasinga obwongo tiimu ya Kaberenge tevumangako muntu kujoyininga NRM balina engeri gye bamuhandolingamu ne bamusedusinga ne bamussa ku sayidi yaabwe Bobi batamala mukuba ku nnyo kumukuba wali wennyini Bobi tavaayo kugamba muve ku bayimbi b'eggwanga oyina omutima omubi kyagula muzi kyagula ttako oyina omutima omubi kyova olaba oyagala mirambo omusajja omuganda ng'otegeera bulungi weesitula otya n'ogenda ku lumbe lw'abano bali mu maziga bali mu kufiirwa bali mu kunyolwa bali mu nnaku n'otwalayo ebyabufuzi ku lumbe lw'abanno yo bannange ne mala nkulaba ku mulambo gw'omuntu nga mumanyi nga wange nyinza obbakolera katemba mwe bamatako ate awo ttiimu David Lutalo munnange wetutuuse nga bakwagadde bo bakwagala ate maaso wano waliwo olutalo luli lwe bayita vaawo mpitewo olutalo lwaki bannange saagala babbirako nammwe ate kamusobole okubanga mubyerabirako Gloria oli mwana muto oli muvubuka munnaffe kyekikuwagiza nakyemalira inyo tuli mu struggle gwe naani nkikuddiramu njagala President Museveni mu myaka zange zino n'obulamu bwange bwonna tolina reasoning capacity so akunda ivatinga kati no n'owoleeta oyo gw'okkiririzaamu sikiwanta so okunda ivatinga I don't think nkweko ku mboozi yange nze bw'olaba wano kitange musuubuzi
asuubula ebirime mu mawanga agatuliranye e Uganda. Nze natandika okurosinga border nga ndi wa myaka 2. Kitange yanjigiriza business y'obusuubuzi. Buno bw'okutiika ebirime mmanyi business endi wano. Ndabye bingi ku myaka emito. Ensonga lwaki ompita kadamba leero najja kunoonya kapito. Nzireyo ntikke effiso saagala kwewola ssente nga kitange bw'abadde ng'akola nti bo beewola ssente n'akolera omugaga n'ajjako amagoba. Nze najja nkole ssente yange ya kapito ntandike olugendo olwange nga ssente enkozesa zange si za kwewola. Ensonga lwaki ndi wano kati sisobola kuwala na gavumenti eri mu buyinza enkya ntuuke ku kasitamu e Kenya baŋŋambe nti si ggwe Gloria avuma Museveni ku internet yitawo wano dali ntogenda kundabamu ebyo ebyekisiru bw'oyinza obeera nga tolina birooto from Saudi Arabia kadama munnange oli mu kuddayo waka kugulawo kaduuka otuule ne mulamu wange mubeere nga muzaala abaana munnange nze ndi wakutambula togenda kundaba mu byakisiru byammwe ebyo wabula pulezidenti wali bazze mu buyinza ndi mugondera naye ate siri mugondera na kuvuma pulezidenti yenna ali bamuwakanya kubanga politics kazanyo. Politics tasobola kunyuma nga tekuliko opposition erina okubeerawo. Ekisinga okwennyamiza baspearhead ba opposition baba basasulwa sibabulirako nga bakomplaininga nti omusaala butono. Omusaala gwawe gufunako oli relative w'omu gwofunirawa ye gwoyagala wanajja mu buyinza tokole. The primary struggle will continue. Olubuto lunakusaba ekyokulya paadi omusaayi gujja sigala gujja ng'onoonya paadi muwala munnange galo kyaldi tebagenda kuleetera paadi ku mulyango. Work harder. Osobola okukola omusajja kyakola osobeera omugagga amutering you okusingako okunoonya omusajja omugagga. Wake up now. Mu kifo ky'okunvumira mu comment section nga Kadamu omusiru awagira NRM nti olw'okuba gw'oli Uganda wakola medicine tolina mulimu wakola journalism tolina mulimu therefore odde kunza omalireko obusungu Kadamu funa passport ojokole. Tekigasa gwe kubeera nga wakola medicine oli mu kliniki y'omuntu bakuwa emitwalo 3 kuliko transport kuliko okulya kuliko data okunvuma kuliko ki kuliko ez'enviiri toli mu kusavinga tolina hope efuna mulimu mu gavumenti jangu okole ofune capital oddeyo ogulewo kliniki eyo ofune license okole. Kikugasa kyo okubeera nga oli journalist simanya wakola journalism oli awo n'empapula oli mu kukolera emitwalo 2 funa passport ojokole. That's why olaba nti bannamawulire ba media whatever bonna bagwereddewa America land ali bayita bate bali mu kunoonya mirimu. The struggle will continue. The primary struggle will continue. Primary needs jijaba jibanja owulira kati tetonsuubira kudda mu byakisiru ebyo. I don't know. Temumanyi bannamwe temumanyi muve mu bino ebyokompeyalinga ensi ze tulimu wano eno ne Uganda eyaffe eri mu African country. Mutambuleko mugendeko Congo olikomaawo n'ogamba President Museveni fuga mmwe temumanyi Museveni kyakoledde Uganda eyo. Taata yantwala e Congo nga tukozesa luguddo namugamba webiba siddayo e Congo genda ke Goma wano genda ke Bukavu otuuka mu kibuga nga kyatula nikigumirawo ekiti naye kuba ekutuusiza mu ekyo ekibuga emirembe tewali ebyalo by'e Congo akana kato kalina emundu wokatunuulira obubikasa okukuba ne kakule mwogera ki bannammwe byamwogera mubimanyi bulungi n'obatunuulira n'amaaso ne gakuluma mugendeko e Congo ate n'ombasabira buli ali mu struggle alinyeko ku ttaka ly'e Congo gwalikomaawo n'ogamba abantu Museveni mumuleke. Abantu bali bubi buli wamu buli nsi erimu abanaku nawano wetuli waliwo abanaku kati gwalowooza nti munnange gavumenti wenekyuka tokole gwamanyi byoyagala mu bulamu naye nze n'onvuma otya nze Museveni mwagala kale sisobola mugulako Lutalo yadde eddakiika yadde sisobola